katukirize nti abanyankole fa abantu abakyasinzeeyo okunyigiriza abana Uganda. Etteeka ly'obululu ligamba parliamentary election ligamba nti once the integrity of the ballot box is compromised with or tampered, the recount stops immediately and there is never option about asimwe omunyankole asimwe e Masaka. Warulinze ebibyo, there is not option. Elogamba simanyi one box tasobola kulemesa box 314 ani yakutumye. Constitution egamba nti once the integrity of the ballot box simanyi abanyankole ekyo kintu mukitegeera bulungi nti bw'osanga box yonna nsimulire nga teriko seal, it stops immediately, no recount. Ensonga ze Masaka zikyalanda era onayambalidde magistrate Abati Asimwe yakoze ensalawo buli omu n'essaawa yakakati gyakyebuuzaako era bannamateeka ab'enjawulo bavuddeyo okuba nga atunula mu nsonga eyo nga bagamba nti ekisoboka obuwanguzi bw'omukyala Rose okuba nga babuwa Namere mu lukojjokojjo. Era bingi nnyo ebigenda mu maaso, bingi nnyo bavuddeyo ne boogera era nga tusuubira nsaa yonna bajja kubanga bajjulira mpola mpola kooti enkulu byonna byonna zijja kubanga tubikutuusaako wano. Nga byonna bigenda mu maaso ono yavudde n'agamba nti ye Namere si omuntu gw'osobola okwewuunya ng'akoze ekintu, nti oyo omukyala ali capable of doing anything ekiriddate. Mwe abeewuunya Justine Namere mwakamulaba temumumanyi, naye era nze seewuunya bwe yakuba full figure, seewuunya era ne kana akalulu akawedde bwe namulaba yeekandagga era nabyo saabyewuunya kubanga nali nkisuubira. Justine Namere mu 2022 yakola olutalo ku Farida Nakazibwe, yavuma Farida Nakazibwe mwaka mulamba nga bwamwagalira omusajja oyo gwe mulaba, ate ye alya bwana buto bwayagala. Omukazi yavuma Farida mwe mulabika mwakajja ku social media. Ekiralo Justine Namere kitaawe yamulemwa ne waka baagoba mugobe oyo Sempijja naye baamukubye akalulu. Kati nategedde nti taata wa Namere tasobola kukkiriza kuswala taata n'omwana bonna nga babakubye akalulu, wabula babadde balina okuteekawo kyonna ate mujjukire ba NRM. Era y'ensonga lwaki taata wa Justine Namere ku bwa minisita baagoba mugobe bonna empisa 0 kubanga omusajja takyali minisita naye nga yaliko minisita oyo Sempijja ne bamugoba ne mu State House ne bamugoba, okitegeera. So nze bwe yakuba full figure seewuunya bino byonna ekisooka talina mpisa, kale kweggamba ye Justine Namere tategeerekeka naye ng'akalulu k'e Masaka ekituufu teyakawangula kubanga ne muzeeyi bwe yagenda e Masaka abantu tebajja mugambe nti ye. Era mwennyini Justine Namere nayimirira mu maaso ga muzeeyi n'amugamba aba opposition batiisatiisa abantu, y'ensonga lwaki tebazze ku rally naye ng'abantu tebaagenda. Ekituufu Namere teyayitamu naye kano akalulu bagenda kukatwazisa maanyi nga mumanyi bali ba NRM. So Nalubowa mukazi wattu agenda kuviiramu awo akalulu ke nga babbye kabbe, naye nga Justine Namere nze seewuunya kuba enjawulo 0 ne kitaawe bonna empisa 0 tebalina. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mpola mpola tube nga twetegereza ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Amawulire ag'amukulu bali mu ezo nalabye abaana bangi babadde bavuddeyo ne bamutabukira ne beegwera ebikankana, naye ate abamu bagamba nti talina musango gwe yakoze musajja wattu. Ndowooza kati abamu ku mmwe ebigambo by'omukulembeze mwakatandika okubirabamu omulamu essaawa zino ku ngeri gye muli mu kukuba, muli mu kukaba, mulinganga obukoko obuto. Bali mu ezo. Nkitegeeza pulezidenti azenga ayogera nga mmwe bibayita ku matu nga bifulumiramu eno sayidi. Era gwe bw'oba okyali daihadi wa MP ng'olina MP gw'okyatunuuliza amaaso era nga gw'olowooza oyo MP tasobola kera ku matya n'atulyamu kanaana, oyo MP tasobola kera ku matya n'ava ku mulamwa nkusekeredde. Era gwe bw'oba ng'okyalina MP kw'osibiridde kuuli nga gw'olowooza oyo MP bw'aba mu paliamenti oba biwedde nkusekeredde. Era gwe bw'oba okyalina omuntu yenna gw'otunuuliza amaaso mwe twabagamba fokasi yaffe yonna eri ku ntebe ennene. Fokasi yaffe wabanga Kyagulanyi tanatula mu
ntebe ya ggwanga ebisigadde mwenna muli ku mandazi era buli muntu yennazo siina gwenne siyina gwengoberera President yatugamba buli akuli okumpi ne bw'aba ayogera ebigambo by'oyogera sirowooza nti ye comrade si ye mukwano gwo tolowooza nti ali ku mulamwa gumu naawe esawa zino ndawa buli omu bali mwezi afuuse bali mwezo wali wamuteresa ki ye ekibuuzo kiri nti obadde olowooza ali ku mulamwa gumu naawe mwe twabagamba ffenna tulina omuntu omu gwe tutunuulidde abasigadde seetaaga kumanya kuba akaseera konna nange nsobola okeera ku makya n'enjogera ebitakwatagana buli omu oli ku lulwo nga gwe munnayuganda gwe nakinnoomu tulina omuntu omu wano yekkoogu gwe tugoberera naye abasigadde era gundi akoze bw'atyo nga mukyamenyeka nnyo omutima ago gakyali mabaga mukyamenyeka nnyo omutima munaba mulyawo nga mulina gwe muguddeko ng'oti ate bannange gundi mbadde simusuubira ola nina neke mbadde njagala okubajjukiza waliwo bano abeewuuba ku mukulembeze baali abakyala bano basooka ne bagala bawulemu ebibinja abamu simanyi oba bafiirana mu kalulu bafa nga 15 aba tetunnategeera na gye bali oyinza ogamba ebigenda maaso mu ggwanga tebibakwatako oba tebabimanyi ako kabadde kalowoozo Nona agambye nti bali mwezi afuuse bali mwezo naye omuntu asoose okwogera ku nsonga y'abali mwezo yali mukulu Fred Kajubirumbuye era olunaku lweggulo yavudde n'alambulula ensonga eyo nti ba foot soldiers mwamukutte bubi katuulire ono yagamba ki bali mwezi afuuse bali mwezo ku social media waneeno bali mwezi akoze eki naye mwe bw'obanga oli eyo nga gw'okimanyi nti omulamwa gw'otambulirako gwe gumu n'ogwono njagala weegambe nti ogwo omulamwa ogulimu Igwe ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu so si n'Abannayuganda guno omulamwa ogw'okuliberating ensi yaffe kati kikyali nti simanyi Bannayuganda kuba buli omu si kyaliko buli omu ayina plans zize kati gwe nga tonabakeera ku makya kutunuza mmundu mu bali mwezo abamu ku mmwe muli na very surprised yaki nga Museveni akyatudde mu ntebe yaffe ey'eggwanga wali badde ng'oli so shocked nga Kyagulanyi yagituddemu naye nga Kyagulanyi tanabatuula mu ntebe ya ggwanga Uganda lwaki mubeera surprised kiki ekitakoleddwa mulyoke mu mmundu muzitunuze mu bali mwezo kati munabatunuza mmundu mu bali mwezo musooke muzeetunuzeemu nga mmwe Bannayuganda kuba muli bangi ate ye ali omuntu ogwo omu yekka nga bali mwezo oba oyagala akole ki nono nze mbabuulira we tunaamalirako emyaka 5 abamu ku mmwe mugenda na kufa pressure kuba mugenda kubeera so shocked nga so surprised nga mulabira ddala nti abantu be mwali temusobola kuba nti nno babalyamu olukwe nga mwana wattu ekikopo bakikubira mu sabba nze mbabuulira kati mulekerawo okubeera nti nno abantu mubasongamu engalo mwe muzeesongemu nga mu Bannayuganda nze kyova olaba nze siddaani netandika kwerega na bintu byaba MP simanyi byabaka in fact sibigobeera nako kuba saagala kubimanya simanyi bakansala saagala kubimanya mbadde simanyi nti n'okulonda kukyaliyo cause I don't want to know entebe yali egi emunze yali ematali nga ku saidi eyange yeri ennene zino ezisigadde mubanenyeza bwereere engalo tuzeesongemu nga ffe Bannayuganda kuba tuli bangi okiwulira tuli bangi mu Uganda nze nabagambye buli muntu opportunist buli muntu abeerawo nga opportunist kati bali mwezo gwe muli mu kusongamu engalo muyinza n'okubanga n'omugambo mukusayira bwerere yesi nga yagenze n'abeera gye yagenze n'abeera nga ye kyeyalabye ekiro ekyo kyayinza okukola naye gwe omanyi lwaki yagenzeeyo bali mwezi abasurprisingira bwerere biki bye mutalabye mulidde surprises aba MP bamu anti bayitamu bameka 5 omu ize what matters kiri eki ntebe nene ya waggulu ebisigadde saagala kumanya ge mazima kuba tebiina kye bingattako tebiina kye binyongerako tewali kye basobola kunkolera tewali ekyo kyonze nakisayininga nakimaliriza kati oba bali mwezi agenze n'akola atya oba ono MP agenze n'ali akasente ke saagala kumanya ku saidi eyange entebe ennene gye nfokasinzeeko naye entebe ennene eyo engalo tulina zeesongamu nga ffe Bannayuganda cause we are the majority engalo tuzeesongemu nga Bannayuganda bwe tuba tukyalemye okubeera nti nno tusituka nti twalema okusituka
protest vote yeyo yatuyitako mu ngalo ng'ekyokukola kyali tukimanyi nti kanoonye kalonde kakuume bubakabba kabangi omusajja yakabba misana tuku n'akabba ate okumanyanga enziba yali yaba expert nti yakabbira na mu percentage nga n'olwaliro tannaba kubeera nti agituwa tannaba natuwa oditi yayo kyatambula kitya akyaganye mu percentage kati gwoli waneeno oli kubali mwezo oli kubali mwezo oyagala akole ki oyagala akole ki oba osuubidde bali mwezi alina kyagenda okukolera bannakampala gwe ku saidi yo bw'obeera awo olowooza bali mwezi alina kyagenda okukolera bannakampala asobola kibakoya singa Kyagulanyi yabeera ku ntebe y'eggwanga Uganda naye talina naye kyagenda kukolera bannakampala ekyo nkikuddamu talina tewali kyajja kulemesa kubeera nga kikolebwa nga gavumenti ya NRM ekyagadde tewali kyagenda kulemesa naye agenda kubeerayo nga bali mwezo era ye naye ali akasente ke akafune naye tewali kyagenda kukola ekyo kyo ky'oba olina okumanya yes mwamulonda yafuna kaadi ya NUP nga bwe bibadde tebalina kibagenda kubakolera kati awo nga tetunnaba kubasonga mu ngalo leka tuzeesonge mufe abangi wegobeerawo weegambe nti singa Kyagulanyi akeera ku makya n'afubutukayo ndi ready okumwegattako kyekyo ky'oba oteeka mu bwongobwongo omunauganda akyali ku mulamwa gwe gumu n'ono olina kugamba nti singa pulezidenti wange akeera ku makya Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe nalonda ne mulaba ku bbala oba n'agamba bugambi nti mba seetaaga kwongerako B mba nsonga busonzi ekyo ky'oba oteeka mu bwongo naye awatali ekyo oba gwe nga gwe munnansi ne mwekumaakuma kubanga okwekumaakuma kwabalemye mulinda komanda 001 abakomandinge oba abakomandinge emirundi emeka oba mwagala male tukomandinga mirundi 10 ndowooza mwagala 2 musajja yakomandinga dda naye era mwagala aveeyo era ddemu akomandinge so otherwise singa aba avuddeyo nze kyekiki nabagamba oba mukwata muli ready okuyimirirawo okumuyirawo omubiri singa bakeera ku makya Muhoozi n'amukwata kuba Muhoozi ayagala bulamu bwe yagamba either nga mufu oba nga mulamu kati we bamukwata nga mulamu muli ready okumulwanirira oba mukwata ne bamutta muli ready okumulwanirira yabagamba nti oba muttanga omulambo gumuguwanga Museveni n'agulya muli ready okikola oba musiba muli ready okuvaayo bw'avaayo n'ayimuka muli ready omwegattako naye ono nonsensi wabali mwezo mugenda kukutuka emitima abamu mugenda kufa pressure lw'abakulembeze be mwalonda balina kaadi za NUP musibe bulungi abo tuvuddewo ebigambo bye muwulira tebiba byange nze mbaawo just okuba nga ntambuza information okugyongerayo etuuke ku buli omu mujjukira TikTok eyavaayo ng'ayogera ku nsonga ya protest vote era yali mukambwe mukko omukulu gye n'omuwoozi we yalaba akatambi ako n'ateekako n'agamba nti ono tujja mumukwata nono twali tumanyi byakusaaga omwami oyo yakwatibwa simanyi ye General Tiger yakwatibwa era nga twamulabyeko olunaku lw'eggulo nga bamusimbye mu kkooti enakawa leko natunyonyole oyo Gayo omulaba awo mu kifaananyi Gayo oyo baamukutte era ne bamusindika eruzira ku orders za CDF Muhoozi lwakwogera bintu actually yamuyita na terrorist Muhoozi yagamba mbu ono nupu terrorist Gayo yagendanga ku TikTok n'ayogera n'agamba omuntu yenna asango wa NRM muteme Jambia bosanga enju yegikumeko omuliro owa NRM yenna gwola bafuna akamba omufumito omutte yayogera ebigambo bingi nnyo Gayo oyo ne bavayo ne bamuteekako kibakuntumye CDF yennyini Muhoozi Gayo ne bamukwata omusawo gwe bagenda okumuggulako sinagutegeera naye bamusindisa eruzira waliwo Muwanga Kivumbi buno budde ali mu kkomera ali kitalya emisango egimuvunaanwa gya terrorism nti abavubuka baalumba poliisi ne balumba ne Tale Center n'ekigendererwa oba ekyokubatuusaako obulabe n'ebirala ebifaanana ng'ebyo era waliwo okuwanyisiganya
nchite si kuwanyisiganya kuba bali bayite bayina waliwo okuba amasasi abavumu ku bana abavubuka ne battibwa nga bali mu maka oba mu nyumba ya mama wa Muwanga Kivumbi. Poliisi egamba nti bano baali baggunizi, actually ne President Museveni yabyogerako, ne poliisi mu bano baali baggunizi okuva e Nansana Wawa nga sibe Butambala be baatwalayo kukola obuvuyo n'okulaba nga bateekawo obuyeekera eri eggwanga. Muwanga Kivumbi ali mu kkomera. Sikiwa nti yaliko ku bavubuka bano n'endowooza ekimuteekesaayo ky'ekyokuba nti bagamba nti yaleeta abavubuka bano. Kati abo babiri bateeke ebbali. Kati waliwo Honorable Nambooze. Honorable Nambooze nga tugenda mu kululi yagamba nti abavubuka mwenna mbagamba nti abasirikale abo be mulaba tebalina mmundu, tebalina emmundu ze bakwata teziri mu masasi. Era mubakwate muzibajjeko naffe tubakoleko ng'obuyinza bwe bulagira. Statement zino zonna bw'ozigeraageranya zonna si ntono. Ezooli omuvubuka si ntono. Ebya Muwanga Kivumbi bibuzaabuza tebiri straight. Neya Nambooze ogiraba nga ya busagwa. Naye ali bweru. Ali bweru tewaliwo yadde ekibaluwa kye bakuntumye. Tewaliwo yadde okumulabula yadde okumuwuuninga yegendereze byayogera. Lwaki njogera bwe nti nziramu nakolako vidiyo eno bweti. Ne mbagamba muvubuka tobeera overtaken na bigambo by'abapolitician. Don't be overtaken by moments. Waloka moment akaliwo jjoyogere by'osanze okole biki. Olwokuba waliwo akupise kabulaza bagenda kukwata. Oyo muvubuka oda za CDF sikiwa nti agenda kuvaayo kati. Ninga bosanga badde akola emirimu gye ng'akola kina excitement eyo n'okuwuliriza ebigambo bya bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi abamu bali immunized na kibagamba. Ajja n'akugamba ebigambo nga yo tebagenda mukwata. Naawe n'ojja wano ne weetunuzaamu kamera n'oyogera bogus n'oyogera nonsense ne bakwata. Nambooze ebigambo bye yayogera na kibagamba singa yali Kenya, America, South Africa wangali mu nsi ndala ne mu kalulu teyandyesimbyewo n'okuwangula buno obudde yandibadde ali mu kkomera inciting a violence. Ekyo ekintu kinene. Omanyi kye kitegeeza okugamba omuntu aggyeko omusirikale emmundu. Okimanyi nti buba buyeekera. Omuntu oba omutumye mu buyeekera naye ali bweru. But of course kiyinza okuba ne kino kidetermininga silence ye. Ayinza okuba we yalaba ebyatuuka ku Muwanga Kivumbi n'akuba essimu n'atuula wansi na negotiating. It happens, kisoboka. Naga why kiri kitane bamugamba why fairo yinzo bajeri nenga bamugamba you have to keep quiet. Goroze mu kumulyanga ina kyayogera. Goroze gwembuliyo kyalaze mu okwogera. Kabulaze ebyobufuzi ngenda bibasomesa mpola mpola. Nze kyensinga okufaako njala tubeere nga tuli balamu. Tuli bato. Tuli mu 20s abala bali mu 30s n'aba mu 40s erobo kyali muto. Obo kyali muto kitegeeza ensi we fenne tumala obudde tukyalina obumala weekuume nga tosibiddwa tottiddwa tolwadde. Osabe Katonda akuwa obulamu ojja kulaba ku Uganda ekyuse. Negwe bolowooza nti ogenda kujja oyogere wano fumita okyambe fumita oweenaalemu ekyambe yo kyenjuye mutte tomuguza bintu ku dduuka muboole bagenda kusiba ensi ekyuke ng'oli mu kkomera fenga ekyuse eri bweru ogenda okuvaayo nga twazimba amakalina twazimba kitwagula amamotoka tuli baddoni ogambe bannayo bannakola byaki kumbe bakuwabya nga neyakuwabya ali mu parliament kati agenda kufuna emmotoka ya milioni 315 ng'oli mu kkomera mbwe yatugere tubajjeko emmundu ab'e Butambala simanyi oba ddala kituufu balumba poliisi. That one I don't know. Naye kye boogera omuntu alumbye poliisi ate abeera mu nju mu garage ate. Anyway sagala kugendayo naye kye twategeddeko nti emisango gye bamuguddeko hate speech na inciting violence okumaakuma omuliro mu bantu okitegeera n'okusiga obukyayi era ng'ono bwakyogedde munnange tetumanyi oba binagwa bitya oba binatambula. Akatambi ako katrendinga nnyo era twali tuli awo CDF ng'atwitinze nga bulijjo nga bwakikola nti ono tujja mumukwata. Twali tumanyi oba oli awo byakusaaga naye kati twagenda okuwulira temunnange akwatiddwa. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking. Ebisigadde butereevu mpola mpola mawulire tujja kuba nga tugakwera tujja kuba nga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova.